Enkyalero Katonda yanukudde okusaba kwa minisita w'amayumba Princess Namuganza Parliament bwesudde mu kaseera ekiteeso bebadde balina okumugiramu obwesige nga kino kyali kiteereddwa ku bigenda okuteesebwako ku Lwokutaano lwa wiiki eno mwe baayitidde ababaka bokubirire okuva mu luwummula. There are so many other productive things that we can do than censuring ministers. So if Namuganza is worth censuring, for me I don't see a reason as to why the public should look at it as if Parliament has fallen short of what to do. Kyokka ku babaka basigadde beebuuza ensonga ekyusiza olukangaga luno. Sibi executive tukuba mukono oyo tumuyita political bulingi wammwe. Order paper bwebeze speaker abeera ne powers ezogera ne clerk ne bagikyusaamuko. Abamu olw'okuba nti ekibadde ku mwanjo kibadde kya Namuganza naye Namuganza tusobola n'okumugoba oba okumuvaako nga tetuli mugundi kubanga ezo ebimu ku by'okuteesaako ng'ebyo si ze main issues. Abalala basigadde beebuuza obanga emitendera gyonna gyagobereddwa bulungi omuli n'okuwandiikira pulezidenti ng'etteeka bwe lirambika singa palamenti eriko minisita we bw'ebeeyagala okuggyamu obwesige. Waliwo n'ababaka abalala abaagala palamenti amaanyi egamalire ku nsonga empitirivu ze baavudde nazo mu byalo abalonzi bababuulidde zikolweko mu kifo ky'okudda ku bya minisita Namuganza. Era order paper yasoose okufuluma yabaddeko ng'egamba tugenda kola select committee egenda okunoonyereza ku bya minisita Namuganza. Naye nze nkiraba nze kennyini nti Parliament wandibadde tuteesa ku ebyo ebikulu ebiruma Abannayuganda. Ebimu ku ebyo bw'obwavu obukutte ejjembe mu ggwanga. Tuyambe tutya gavumenti nga tuyise mu Paris Development Model kubanga ebiruma Abannayuganda bisinga okugoba minisita. Ebintu ebiri very pressing kati bye tutunuuliddeko ebbeeyi y'ebintu eri waggulu ennyo ate abazadde bagenda kuzzayo abaana ku masomero. Tutunuulidde obumenyi bw'amateeka obweyongera. Tutunuulidde gavumenti okuvaayo okutandika okuregulatinga school fees oba kinaakola kubanga we as parliament tuba tulina okutuula as early as possible and discuss it ng'abaana tebanaba kuripotinga ku masomero. Kati mu lukangaga olupya olufulumiziddwa palamenti ensonga esigadde okuteesezebwako y'abakontrakita abakola enguudo ababanja gavumenti n'alipoota y'akakiiko akalondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo mu bitongole bya gavumenti. So don't look at the Namuganza issue being scrapped off, but look at the so many matters that have arose or that have arisen during the year 2022 that must be handled urgently. Omusasi waffe agezezzaako okumanya ensonga eviiriddeko okukyusa ebinateesezebwako ku Lwokutaano kyokka n'atafuna kwanukulwa kwonna. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.